Luggi okawuliriza bulungi buli muzadde njala wetegereze nnyo ebiseera bisinga mbagamba mwegendereze nnyo ensi wetambula si bweri ensi etambula bulala naddala ffe eri ffe ab'omusaayi omuddugavu bakkala enzirugavu munnange mwe muyinza okulowooza nti ensi ebaagala n'ensi tebaagala era mu mpulaninga ya pulaninga bwekendeeza ennamba y'abaddugavu mu ngeri yonna esoboka ekyo njala kibagambe ebigambo bino bibagamba nga nkimanyi nti eri ababivvuunula okubizza mu luzungu ababiri babitegere ne si kyatya kintu kyonna kijja okujjako bibagamba kati gwe alina omwana mu Uganda njagala kusooke kugambe bwente nga nawe gisimufungize yoseriti bahabiro tabasire mutano wakala kyezensera mzezede nsanga bisibe lukwata senior ye kyafaako kiri ekintu kimu afa ku baana be mukazi we n'abako nabo Luganda basigale tayagala kumamanya oba mufudde tayagala kumanya kati waliwo akakubagano wakati wa Ministry y'ebyobulamu wakati wa Ministry of Education ng'omu agamba nti kikyamu okugema abaana nga bazadde tebakkiriza omu agamba ngenda bagema naye njagala kubuuza mu Uganda embeera nga bwetuuse saazo yakafandalinga eddya ly'obukadde olw'ensonga buli muntu ebizibu abifeesinga lulwe teryamuyambako ne gavumenti ekyera kyesobola kubanga abantu si gye baalonda n'ekibuzizza omusolo si lwakuba nti omusolo tebagulina just abantu bagana ffe titwakulonda kati akatubagiro kano akalimu jangu onkwekole kagenda kutta obulamu bw'abaana bangi nnyo nga wetwogerera essaawa zino njala bagamba kyekigulalo gikitandise abazadde mwenna abalina abaana mu bisulo okwetola amasomero amanene n'amatono agali mu Buganda ng'omwana wa kisulo nkusaba owubeko olulwo ekigere ng'obudde bukyali nfunye information okuva amasomero gesigenda kwogera mannya ng'abaana bwammwe balwadde abasinga obungi bakolola balina ssenyiga abalala basesema nkiddamu abazadde mwenna abali mu Buganda mu masomero amanene agamanyikiddwa n'ago gatamanyikiddwa nga mulinayo abaana bammwe balwadde nnyo bakolola basesema embeere bayitiriddeko naye nga amasomero gatya okubayita mu kimu abaana bammwe olw'ensonga mugenda kubibuuza ebibuuzo abaana baffe batuuka ddi mu mbeera eno nkiddamu bagenda babuuza batuuka ddi mu mbeera eno ebaddeyo okugema okw'amaanyi nga kukolebwa mu masomero ago ng'abazadde tebamanyi ebaddeyo okuteeka ebiragalalagala mu mmere y'abaana gye balya ng'abazadde tebamanyi ebaddeyo okuteeka ebiragalalagala mu mazzi ag'amasomero ago ng'abaana tebamanyi n'abazadde tebamanyi njala bategeeza nga nabo gisimufungize mugende mukebere ku baana bammwe mwenna bazadde abaana bammwe balwadde bayi naye amasomero tegasobola bakubira wadde okubategeeza kuba bakimanyi nti abazadde mujja kunyooka ekinjagala ekibategeeza ekigendero ekiri mu kino Museveni n'abasajja bakolagana nabo abatamanya nga baagala kendeeza nnamba y'Abannayuganda naddala mu Central wa Buganda ekyo mukimanye nabagamba Buganda teri Baganda bokka mulimu abantu bangi nnyo bawangaaliramu era abantu abasinga obungi bazaalidde mu Buganda baba bakulidde naye ekitta baana oba silent genocide egenda mu maaso mu Uganda lwampaka nga lwamuntu bagala kutegeera abaana bwe bali mu masomero bakolontoka abaana bwe balina ssenyiga balina ebifuba ku masomero naye tebaagala bakubira masimu kubatiisa kati nzize njogera ebigambo bino nga mulowooza balumbu yaliko mmandwa siriko mmandwa nabagamba temukkiriza nammwe kennyini abantu abakulu ne bagala temwegemesa ne mulowooza nti nsaaga abantu mutandise okufiira mu mamotoka mutandise okuba ebintu mutategeera olw'okuba nti baba ku biiso ebitategerekeka waliwo essomero liri mu bisayidi by'empigi eyo omwana mulenzi baamukuba empiso ey'okugema wayitawo ennaku mpawe kaaga omwana n'ayonooneka kati asiza mu oxygen sina kindi essaawa yonna omwana bayinza omulagira nga mufu era abazadde bagenda kuwaabira essomero n'essimeegi banaakoma na musango guno ng'ekimuleetedde obuzibu omwana ono yakubibwa eddagala effuli embaga bakuba abaana bammwe oba lyebapulaninga okukuba abaana bammwe kati kiri gye muli gwe okuzaalira ettaka kiri gye muli okuleka abaana be babatte nga temanyi kigendera kiri wansi wano eno video tosobola gisanga okujjako mu WhatsApp groups ngenda gibazannyira naye nakino nkola risiki okukizannya kubanga abantu abali mu kintu kino be bali mu nsi yonna baddukanya ebintu bino voice note eno baali ku World Economic Forum omusajja ono n'ayogera ebigambo bino be bali mu ddiri z'okukola ki okukendeeza abantu wulira voice note wulira video eno omusajja ng'agamba bw'ati I think that it's really fulfilling of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality. Nga sinaka kuddamu kazanya yagamba ekigendererwa kyabwe bo nga bo
weguna missionary bagitandika 2019 mujjukire ne Lumbunye Luggi yatandikireyo ekigendwa kyabwe kyakendeeza abantu mu nsi yonna ebitundu 5 ku buli 100 era nga binatuukira 223 gwe mwaka ogujja bajja kuba baze okufuna ekigendwa kyabwe ekyo nga bakendeeza abantu ebitundu 5 ku buli 100 kanji badire mu gitegere bulungi omanyi mwebuzabuza bannayuganda ne mulowooza nti abantu abasinga okutegeera balina PhD balina masters nga temanyi kyembalembaga nti ensi bwetambula si bweyina okutambula kankadde mukawulire bulungi nnyo. I think that it's really fulfilling of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality. Abagambye olwaleero kirabika ekigendera kyabwe kituukiridde banatuuke mwaka ogujja bajja kuba kifunye kati gwe nakabutuzi ne sekabutuzi agawumbidde kiriza bageme omwana wo nga gwotudde omwana bw'anaafuna complications oba after infections ogenda kukubiranya essimu ogenda kukubirayo seeri ayagala babatte ogenda kukubira essomero ly'abakkirizo bagemesa ogenda kukubira musawo akuyamba ojjenjamu omwana nga n'enserezi mujanja bataziriwo omanyi muyina amatu muyina amaaso naye temuwulira kati ngenda kulagira olwaleero okusoma kutuyamba kusoma na kuwandiika naye amagezi tuzaana nago mu mutwe bw'oba olina akaanako ng'okaagala nnyo nkusaba kajje mu ssomero nga nabwe gisimufungize bw'oba olina akaanako ng'okyakaagala weebiragiro ebikakali era ogenda okusomero wasayiningisa endagaano omwana wange watuusibwako obulabe ngenda bavunaana osobola obutamujjaayo kubanga tisi ya choice naye genda kusomero booge nti omwana owange wentegerera nti bamugemye tugenda kufaafagana mu kooti z'amateeka ekyo nakyo mugende mukula endagaano n'abasomesa oba n'amasomero otherwise mutemanyi ensi bwetambula ensi etambula vice versa so omwana oli mumutegedde omwana okambalaga ebifaananyi kubanga saagala balwisa nnyo mutegere ebifaananyi by'omwana n'embeera gy'alimu gwe baagema mulyoke mutegere kye tubagamba yoyo omwana y'omu ku baana abaagemebwa omwana agenda kufa wuuyo agenda kufa video mwagire ku mutimbagano ng'etambula kambo ekifaananyi ekirala nga sinagenda kuki musajja ato wuuyo musajja wattu bamusaa ku ssomero bamukuba empiso kifuba wuuyo bwate wafaana nemuganya okutegeera kati awo nno sigenda kulwawo okujjako ogenda ku information endala endeese nga nfundikira ekigula Luggi kyaleero era mwenna abazadde ekigula Luggi kino kibawadde mubeere beegendereza nnyo buli omu gyali mumanye ensi bwetambula mugirowooza si bwetambula lw'ekigendero ekikusike ekyokusaanyawo ennamba y'abantu mu mpolampola ekigula Luggi kyaleero nkimaliriza era ngenze ku information entuufu yandeese era ntandise bwe nti mbalabusizaako banyama ne bassebo mwenna buli omu gy'asinzira okuwuliza mu kiti kye abalangira n'abambejja basaafa ne bannaava wepo nammwe abagawumbidde naye ng'ate muli bantu bakulu mutegeera bulungi nnyo ensonga nga bwe zigenda mu maaso tulina ekizibu mu Uganda nti abantu abasinga obungi mwalimu okumanya ekigambo kye bayita propaganda ne blackmail ne mulimu okimanya nti gwe muzannyo Museveni gwasinga okuzannya era Museveni bw'azannya omuzannyo guno Museveni kye yakola kwe kusooka okwawula mu bannayuganda buli ngeri yonna esoboka ekyo bayita divide and rule baawulemu bo bafuge era gw'ofuuka problem solver ate nga gwe problem creator kati ye kyakola bwetwogerere saa zino tubadde ku internet tukuno ne twogera information tugifulumya naye ng'eriyo be tukola nabo nga badespising information eno kati jja natandika bwete nzize lunye nga mbabuulira information wano ng'etuukirira naye nsirika bulungi nnyo manzi bintu bibawo nga nsirika naye mulowooza nti mba sitegera mba ndaba ngenda basomera nga sinagenda ku information njala basomera information omujala basomera post y'omukyala first lady gyawandiise akamusawa wange mu baga gyawandiise mulyoke mutegeere nti ffe bwe tuwa information tulina gye tusindika tetusindika mbakakurege tetusindika buli embuzi tusindika eri abo balina okufuna information ate baba bakitegeera nga ntandika nga sinasoma information eyo njagala mbazannyira akatambi kano
nze nabiraba buli kimu n'ensirika kuba nze nawaayo information n'ensirika era omukyala first lady Babi Itungo Kyagulanyi ne yeebereramu ne mu kwebereramu ye kennyini. Wait a minute. Omukyala bwe yagenda e Bungereza mwamula bulungi nnyo ekikola kyakola after nga amaze ofuna information abantu badiringa nabo n'asirika. Bwe yagenda e Bungereza kino kye yakola mukiwulirize bulungi era mukirabe yakikola n'asirika bulungi nnyo. Nze naliwo nga ndaba n'ensirika. Omukyala ono baamuyita okusituka okugenda okufuna emmere. Bwe yatuuka ku table, ku dining table waliwo amasowaani nga mategeke. Yasitula essowaani 3 n'aziggyako n'akwata essowaani ey'okuna kuba mutera emmere. Ekikolwa ekyo gw'atalina bwongo tosobola kitegeera nti ye nga ye yeebeereddemu. Naye okusinziira ku vidiyo eno Muganda Katongole yagikuttemu, naye okusinziira ku vidiyo ne message yawandiise bwe mala obizanya n'okuba information message yawandiise ngende ku vidiyo ya bulijjo. Video yeno mutunule bulungi omukyalo no gomugamba nti information tagifuna tagitegeera. Wulira eno video yagenda lindako kanjizeyo katono nnyo. Mujja tegeera nti abantu bano bafuna information. Ngende ku message yawandiise muve ku bantu abali ku internet ababuze eggwanga. Video yeno mukimanyi mission yabaleme ey'okutta first lady. Olabye amasowaani bwagakyusizza. Olabye kati mission bw'aba yaganye ne tugikuba temutukyawa. Mulumba kambadiremu katono mukimanyi mission yabaleme ey'okutta first lady. Olabye amasowaani bwagakyusizza. Olabye kati mission bw'aba yaganye ne okotunule. Omukyalo oyo bwe yali e Bungereza yajjawo amasowaani 3 n'agajjawo bulungi nnyo n'alyoka afuna kyayagala. Eno emessage gyawandiisa olwaleero mugira bulungi nnyo mugende ku kibanja kye mujjajjiramu mugisome bulungi mugyetegereze. Ye message gyawandiisa ngala gibanyonyola ndyoke ngende ku information yandeese olwaleero mutegeere bulungi nnyo nti ensi ebeetegeera ate efuna information. Omukyalo nawandiise bw'ati ku kibanja kye mu ssaawa mwawandiise bw'ati. Buno obubaka buvudde mu Babi Itungo Kyagulanyi. Naye mujjukire video gyembalaze yali mukolo e Bungereza najjawo essowaani 3 n'alyoka akwata ey'okuna. Awandiise bw'ati. When I am no more, bwe nnaabanga sikyaliwo, and my corpse is laying cold in a wooden box, bwe nnaabanga sikyaliwo era nga n'omulambo gwange gugalamiziddwa mu box enyinyogofu. When the world is actively discussing what kind of life I lived on earth, era ekyo bwe kinabanga kituuseewo wajja kubaawo engeri yonna ey'abantu gye boogeramu okuyisinganya ebirowoozo. Omukyalo ono obulamu bwabaddemu ku nsi kuno. N'agenda mu maaso n'agamba, and my loved one are preparing a send off for me. Era nga abooluganda abako n'ab'emikwano nga bateekateeka okuba nti bansiibula nze kennyini. Agenze mu maaso n'ayongerako n'agamba bw'ati. When speeches are being written, obubaka obuwandiike bwe bunaaba butuusira nga buwandiikiddwa bulungi, when the burial dress code are being agreed on, engoye ez'okwambalibwa ku lunaku lwe banaaba bantaakayo oba lwe babanziika, and the death announcements are going on, ebirango ebiraga okufa kwange biranga bigenda mu maaso. N'agenda mu maaso n'agamba, Dear Lord, I want one woman to listen to the breaking news of my departure, says. N'agamba, Mukama Katonda, nkusaba omukazi omu awulirize oba aliwuliriza obubaka oba aliwuliriza amawulire ag'ekikangabwa olunaku lwe ndiba ngenze. This dead woman touched my soul and impacted me in many positive ways. She is a reason I am whom I am today. Nti agambi wano
nti asaba Katonda omukyalo omu awuliriza amawulire ago ku lunaku lw'endiba ngenda era omukyalo ono aliwulira mu mutima gwe nti omukyalo naafudde at least yakwata ku mutima gwange era n'abaako kyaguteekamu era n'abaako kyagukyusa era yensonga lwaki wendi olwaleero n'agamba so help me God Katonda wange nyamba bwe bubaka bwa mukyalo oyo wawandiise ku kibanja wawandikidde obubaka buno kitegeeza embeera gy'ayitamu yeekengedde bintu bingi era alina ebintu by'alaba so bannaffe abamu bwe tufulumya information eno nga gwe tosobola gifuna gikuŋŋaanya mutuleke tufulumya information kubanga ffe bajjajjaffe ne bazadde baffe batusomesezza naffe netwongerako okusoma Museveni yaani kikyasobola kikyatasobola Museveni yaani kikyasobola nekyatasobola goba toyina content wakujja ku social media please wumuze engalabiyo leka abasobola bajjeka bakola information okitegedde bulungi muleke ku despising information y'abantu goba tokiriimu kiveemu siraba lwaki mu despising information kibayita information tosobola kimanya era nze kati gwe mulaba essaawa zino ndi ku bunkenke obw'ekitalo nga bannoonya in and out ewakani mu kibira obulamu bwange buli mu kizibu nti n'abantu bendowooza nti supporting enkyukakyuka bantu be bamu be bakola enkwe z'okunzigyawo nga bakolera gavumenti oli n'akuba essimu ettake n'asindika ssente banoonyereze wensula omukazi gwenjagala emmere wenjirya ntambula naani nsula luddawa saameka ze ntambula naye nga wanuupu ate nga mukulembeze oba nga yeeyita nti ali mu struggle kati n'ogattako Museveni akunoonya b'okola mu kibiina bakunoonya naye ng'omubuuza akunoonya akwagaza ki era kikiwa mutwalira ki kubanga tukimanyi nti Museveni enkola zakolamu nnyingi nnyo ekisooka Museveni bw'omuggula n'omwabya abatayagala owerewo kyekisookera ddala ekyokubiri Museveni ne bw'anaakuwa ssente n'ozirya era agenda kutta ne bw'onoozigaana era agenda kutta ne bw'onoomukolera kyayagala era agenda kutta kati kisingako n'ofa nga tolina ky'omukoledde n'okola bukozi kyolina okukola Katonda n'akulamula naye tusanga okusoomoozebwa nze obulamu bwange olwali buli mu matigga Museveni anoonya opposition ya Uganda eyita opposition bannoonya mu nupu mwennyini mulimu abannoonya lwakuba nti nsirise saagala byogera njala bbaga batufulumenga information musirise abamu engalabiza mu mutule wansi kubanga temmanyi buzibu ki bwe tuyitamu guno omwaka nkutte gwakusatu sisikola mbeera mu nju noza ne mwonjira bagikazi ennyumba efeedinga ku nze bogomo kubanga sobola kufuluma abantu amu struggle mwagivaamu ne mubeere ne mutandika okukuba emidomo simanyi gundi atulemeseza nkulemeseza kukola kikola ekikyo nange nkola ekyange kyeri mu kukola kitambula nawe kola ekikyo twaga nti enkonga eba eri mu kkubo tukwatagana muntu gisima naye ate gwe bw'okwata omuntu okugulu asika enkonga ogijjawo kitegeeza olina gw'okolera okitegeera obubaka bw'omukyalo ono mugende ku kibanja kye mbusome bulina message gye busindika eri abantu abamu ensi emanyi era ensi etegeera awo nno wenjagala otandikira information naye nga sinatandika information